kibi ekyo. Olwaleero tugenda kusoma ku hadithi eno baddu Allah, hadithi eno nkulu eri mu Sahih Muslim ku namba 54 oluvannyuma lw'1200, ate mu Bukhari eri ku namba 798 oluvannyuma lw'1300. Mu kitabo kino Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a agireese mu mulyango gwatuumye erinnya baabu al-ithaaru wal-muwaasa, omulyango ogukwatagana ku kwerekereza n'okukwasizaako. Al-muwaasa kitegeeza okuddaabiriza oba okubudaabuda omuntu ali mu mbeera embi. Lwarabu abambaga nti kigambibwa al-muasaatu, naye ne al-muwasaatu bilwaaw nakyo kituufu. Hadithi eno baddu ba Allah nnungi nnyo, tugiwe ebirowoozo ate okuviira ddala ku ntandikwa. Atagifune mu ntandikwa ayinza obutagitegeera ku nkomerero. Eva ku Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu agamba nti jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqal inni majhudun fa arsala ila ba'di nisaihi. Waliwo musajja yajja maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amutegeeza nti mbaka wa Allah ekitaliimu kubuusabuusa, inni majhudun, nkaluubiriziddwa. Kategerekesa nkaluubiriziddwa. Yakozesa ekigambo wa fi riwayatin mujhadun, obulamu bunkaluubiridde. Ekigambo ekyo kiva mu kigambo jahada yajhadu. Mu dduwa z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe muba mujjukira yasabanga sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala. Mwali mukiwuliddeko, twakisomako ndowooza. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala. Muntu okuba n'ekizibu ne kikukunya ne kikukyusa endabika, okuba n'omuswiba ne gukulabikako. Buyinza okuba bulwadde nga muganda waffe oli, buyinza okuba si bulwadde naye nga bifaanana obulwadde, ng'obwavu, ng'enjala. Enjala omubaka sallallahu alayhi wa sallam era kyamanyikibwako mu dduwa ze nga yeekingiriza Allah okumutaasa enjala n'ebizibu byayo. Takhayyal, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji'. Dua ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam, ay Allah wange nkingirize enjala n'ebizibu byayo, kubanga enjala kye kimu ku bintu byose ebisobola okukubaako ne bikuyisa bubi. Amakulu nti bw'osanganga omuntu yenna ng'ali mu maka ge ng'ali ku buliri bwe yeebase, naye ng'ekimwebasizza ku buliri bwe enjala, ddala kituufu omuntu oyo aba ali mu kulumwa okw'ekika ekya waggulu. Bw'atyo mbaka sallallahu bwe yasaba mu dduwa ze sallallahu alayhi wa sallam. Era kisuubirwa nti omusajja ono eyagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti nkaluubiriziddwa, kisuubirwa nnyo okusinziira nga hadithi bwetambula nti enjala ye yali emuluma. Enjala yali emuluma. Kigambibwa nti amannya ge yali ayitibwa Thabitu ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. Mu riwaayati endala eza hadithi eno oba ezisuubirwa okuba nti zinnyonnyola kisso eno, kigambibwa nti marra alayhi 3 ayyam, yayitwako ennaku 3 ng'asiibye tasiibulukuka, talina kyakulya nnaku 3. Kati najja ew'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'asensebuse
aweddeyo takyalimu kagamba ya rasulallah inni majhudun embeera ekoze eki enkaluubiridde fa arsala ila ba'di nisaihi omubaka sallallahu alayhi wasallam engeri gye kiri nti yali kumpi n'omuzikiti kyava atumyako eri abamu ku bakyala be muŋŋambire ku gundi oba alinayo ekyokulya okategedde awo ayina gwe yatuma nti genda oŋŋambire gundi kuba omubaka sa sallam yayinawo amaka 8 waqiila 9 oba 9 faqalat omu gye yatuma bakumyewo amawulire nti walladhi ba'athaka bilhaqqi ma indi illa ma'un nkulayirira yakutuma ng'oli nabbi w'amazima mu maka muno situlinaamu kyakulya illa ma'un okuleka amazzi kigambibwa mu shuruhati dha hadisi eno nti n'amazzi gayinza okuba tegaaliyo naye mu kugereesa kw'abawarabu mu lulimi oluwarabu ekigambo ekyo bakikozesa nti mpozi nkuwe ku mazzi bakikozesa mu mbeera zaabwe kati n'amazzi gayinza okuba tegakola ki tegaaliyo thumma arsala ila ukhra ono bwe yakomawo n'amusindika n'ew'omulala omu ku bakyala be omulala n'amugamba nti genda olabe oba Hafsa oba Zainabu oba Sauda genda olabe oba ayinayo ki ekyokulya faqalat mithla dhalik niji yali asuubira okubeera nga waliyo ekyokulya amawulire agaavaayo gaafaanana amawulire agakoze eki gasoose ekyo nno kituwa omubaka sallallahu alayhi wasallam embeera gye yawangaalanga min azuhd fi dunya yalinga yeerekereza ebintu ebirabika nti bya duniya nnyo nga okulya okukkuta okw'olubeerera yasiima sallallahu alayhi wasallam abeere muntu wa bulijjo nga yaakulu wayajua ng'asobola okufuna emmere olwaleero n'alya sallallahu alayhi wasallam enkya neetabaawo fayasbir n'agumiikiriza okwo kwali kusiima kwe sallallahu alayhi wasallam singa obwannabbi bwe yabwagala bubeere bwa kabaka nga bulimu ebirungi nga bulimu ebyebagalwa ebirungi ebisula ebirungi singa ekyo kye yayagala sallallahu alayhi wasallam era asobola okukifuna naye obulamu bwe bw'atyo bwe yabwagala ekyokulya bwe kibaawo yalyanga muktasidan ng'alyako okulya okwekyetaago kyovulaba mu bigambo bye sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bihasbi mri'in muslim kimumala omusiraamu gwe nange luqaimatin yuqimna sulba entongi 2-3 yuqimna sulbahu nga zisobola okukubeezaawo si kwe kulya kuli omusajja oba omukyala kwalya ne bamukubira enduulu mwali mukulabyeko omuddu n'atula ku lusaniya lw'emmere n'alya abamulaba ng'alya ne beeraliikirira okwo okulya si kwa mu busiraamu kati omubaka salama obulamu bwe yabusalawo bw'atyo nga bw'asaba Allah bwe yasaba Allah bwe kyokulya bwe kibaawo akola ki alya mukutasidan n'alya ekigero ekyo ekiriibwa omusiraamu era n'atukubiriza naffe abasiraamu bwe tuba tufaanana nti bihasbe mri'in muslim kikumala okugwa omusiraamu yenna alya ampuliriza luqaimatin entongi zozinga era siyani zaffe ez'emmere mirundi ng'ena ku 5 yuqimna sulba okulya okukubeezaawo so okulya okweraliikiriza kyovulaba Abdullah ibn Umar
musajja we naffe atunyumiza nti lumu yali nkola ye Abdullah ibn Umar nti waba agenda okulya tiyayagalanga kulya yekka yatumanga nti tunulako ebweru awo oba olina gw'olabawo ajja tulye ki ajja tulye ffenna bwe bati we baali magama gakaawo oba olina gw'olaba omuyita ajja tukole ki so si bino bye mukola ebyammwe wano waffe mu Buganda noyita omuntu wange jangu tulye naye nga bw'anaakyamujja kwejjusa ga nti omusajja oba nayise waaki kati lumu wayingira omusajja n'alya nafa nga yamuyise naye omusajja yali alya nnyo bwe yalya Abdullahi Umaru yagaa nti nafa abantu nga bano nze temubannyingirizanga tubampitiranga kiraba abantu abalina endya efaanana bweti temubayitanga nze basaagala kulya nabo kuba yalaba endya gy'alyanga si yamuki si ya musiraamu kati omubaka sallama bwe batyo amakaage bwe gatyo bwe gaawangaalanga mama fa Aisha radiyallahu anha yanyumiza Urwata ibn Zubair yali mwana wa muganda we namugamba nti kana yamurru alaina alhilala thumma alhilal tenno fe munange bolaba ala Muhammad abantu b'ennyumba ya Muhammad mwattu twayitwanga kukono akaseera omwezi ne guyitawo n'omulala nga situfunye emmere efumbwa mu ntamu oba kategedde nga situfunye emmere efumbwa muki mu ntamu namubuuza nti kaakati fima kana yuayishukum yabawangaalizanga kuki sallallahu alayhi wasallam kubanga omwami alina okubanga yali abawa ekyokulya namugamba nti ala al aswadain entende n'amaki n'amazzi nti nayenga Aisha yanyumya naga nti naye yali ayina balirwanaabwe jiranu min al ansar balirwanaabwe mba ansari nga balina ku bisolo ebivaamu amata kati nga balina ebisolo ebyamuweebwa nti ebyo bikamu amata ga mubaka sallallahu alayhi wasallam kati baakamanga ebisolo ebyo fayusqina n'abeera nga atukola ki atuwa amata oba kategedde bwe bulamu bwe yakola ki kati kyali kitegeerekeka bulungi okutumya mu makaage ag'omunaana nga tiwali ayina ki kati wali ayina ate era ng'omusajja kyataleese wakati nga kyavuddewa kakati ani aba yakireese sheekh mwe muyina abakyala ova ewaka nga tewaguza ennyama nosanga akoze eki sheekh n'osolobeza n'otabuuza naye wakikoze otya kati omubaka sallama obanga nga taleese kyakulya era tekyabangawo awaka sallallahu alayhi wasallam kati ensonga okisanze nti amayumba ge gonna gali uniform bonna tebakola eki bonna tebalina hatta qulna kulluhunna misla zalika okutuusa bwe bagamba bonna abakyala be nti wallahi situlina kyakulya waka wano okuleka amaki faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam omubaka kyava agamba man yudifu hadha allailata rahimahullah ani ayinza okukyaza omugenyi wange ono ekiro kya leero nsaba ekitiibwa Allah musaasire oba kategedde rahimahullah yani ad'u lahu birrahma musabire Allah akole ki amusaasire faqala rajulun min al ansar kyava wava omusajja omu mu ba ansar naga nti ana ya rasulallah nze ngenda okukola ki omusajja ono kirowoozebwa nti ayinza okubanga gwe bw'owulira hadithi oyinza okulowooza nti mwattu wawanikidde omukono obusobozi akola ki obusobozi abulina ekituufu obusobozi tebwaliwo naye bwe yawulira ekigambo kino rahimahullah nti ad'u lahu birrahma musabire okukola ki Allah musaasire yafuna akabugumo kyavaga nti ana ya rasulallah nze omusajja mumpe musajja ono asubira okuba nti erinnya lye yali ayitibwa Abu Talha Zaid ibn Sahl al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu newankubadde waliwo ekigambo ekigamba nti asubira okuba nga si yeye nti beegattira ku linnya Abu Talha
waliwo Talha ibn Ubaidillah oyo muleke kati Abu Talha ono al-Ansari kigambibwa nti ono ye yali mugagga naye waliwo Abu Talha omulala hadithi ene izo okubanga gwekolaki gwekotinga kuba ye bambi embeera teyalinga nnungi okwawukana kutwa Abu Talha Zaid ibn Sahl oyo yali mugagga era y'omu ku Ansari abalina amalimiro amalungi mu Madina. Al-Ansari yali musajja munna Madina abaataasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam balina ebigambo bingi Allah wekitiibwa byaboogerako n'omubaka sallallahu alayhi wasallam tujja kubeera nga tubiraba. Bwe yatuuka ewaka qala limraatihi yagamba mukyala we akrimi dayfa rasulillah yaniriza omugenyi w'omubaka wa Allah. Akrimi kitegeeza nti mwanirize omugulumize omuwe obugenyi tekitegeeza. Riwaya endala egamba nti yamubuuza nti hajati hal indaka shay'un omaka muno tulinamu ekyokulya. Omukyala n'amugamba nti la ekituufu nedda illa quta subyani ninamu kyakulya ky'abaana bange. Olabye Sheikh gwe tubadde tusuubira nti wawanikidde omukono ewaka wayinza okubanga waki nga walungi waliyo ku kyokulya ekiyinza okuliisibwako abali ewaka nekifikkawo kiriisibweko n'omugenyi. Baamuwa amawulire nti wallahi situlina kye tulina illa quta subyani okuleka kyakulya kyabaki kyakulya ky'abaana. Wano kiswa entuufu ekwatagana ku mulyango guno gwe tulimu babul ithar wal muwasa wano wetandikira. Kyava agamba omukyala nti alihim abaana abo babuzeebuze buzaabuza abaana yani kolawo ekikolwa kyonna ekibeerabiza akaseera k'okulya. Buli maka galina akaseera we galira ekyeggulo we galira ekyemisana. Kati akaseera we katuuka kala ak'ekyeggulo alihim gezaako okubabuzaabuza wanawimihum omalo obeebase basumagire beebake nga tebakoze eki nga tebalidde. Ono wali kiswa eki wali ekinyuzi kya hadithi. Wa idha aradu al-asha bwe baagala olaba nga akaseera k'okulya katuuse nawimihum beebase. Wa idha dakhala dayfuna omugenyi bw'ayingira fa atfi'i asraj ozikize ettaala. Wa arrihi anna naakul bw'omala omuwe ekifaananyi nti naffe tukola ki naffe tulya oba mukategedde. Hal indaki shay'un olina ekyokulya mu maka muno? Qalat laa mwami wange maka temuliimu ki illa quta subyani ninamu mmere y'abaki y'abaana. Alihim onamugamba nti abaana babuzeebuze. Fa idha jaa waqtu al-asha ekyeggulo bwe kituuka nawimihum gezaako okulabika nti obeebasa beebake nga tebakoze eki. Fa idha dakhala ad-dayfu omugenyi wa Rasulallah bw'ayingira atfi'i siraj zikizaaki. Wa arrihim anna naakulu tutandika okulya naye gezaako okulaga nti naffe tukola ki naffe tulya. Faqa'adu kiswa negenda mu maaso ne batuula. Wa akala ad-dayfu omugenyi n'atandika okulya. Bano balaganga abakola ki naye ekituufu wabaata tawiyaini. Omukyalo ono n'omwami we ne basula enjala. Falamma asbaha bwe bwakeera enkya gada nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bagenda eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam faqal omubaka n'agamba nti laqad ajaba Allahu min sani'ikuma bidayfikuma Allah yasiimye ekikolwa kye mwakoze n'omugenyi wammwe. Omulama gwe tuliko tumugujjukira baddu ba Allah al-ithaaru omuntu okwerekereza
Imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yakajjayo bulungi yagamba nti al-itharu ma al-khasasa omuntu okwerekereza wakati mu bwetaavu obw'amaanyi akbaru min mujarrad al-ithari ma al-mahabba kye kinene nnyo okusinga okwerekereza ng'olina kwagala oba kategerekese essaawa zino ffenna baddu ba Allah sente tukola ki twagala sente imaamu asobola okuyanaga nti bannaye mumpe emitwalo 2 ku sente ezo z'oyagala n'otolako emmeka oba omutwalo oba otodde mu ekyo ky'oyagala lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun Allah aga temusobola kufuna bye mwagala okuleka nga mutodde mu bye mukola ki nammwe bye mwagala kati okwo okuwaayo kwakuwaayo kwoyo awaayo kyayagala sente ozaagala naye n'okola ki kati Imam Ibn Taymiyyah agamba nti al-itharu ma al-khasasa okuwaayo okw'omuntu alina obwetaavu obuyitiridde naye n'akwata ku ekyo ky'alina n'awaayo kinene nnyo okusinga oli awaddeyo kyalinako just okwagala kati sahabi ono okuwaayo kwe yawaayo kana itharu ma al-khasasa yawaayo yalongoosa wakati mu bwetaavu obwaki obw'ekitalo obwetaavu obutali bwa bulijjo era mu asbaabu nuzul ekya Imam al-Wahidi n'ebitabo ebirala yujzimun baga nti kikakafu nti aya eri mu surat al-Hashr aya eri mu surat al-Hashr ega nti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nti ba ansari bayina enkola nti mwattubeerekerezanga oli kyalina n'akyerekereza walau kana bihim khasasa newankubadde ng'ekyo kyalina akirinako obwetaavu bw'amaanyi nnyo oba okategedde aya eyo eyogera Allah yogera kuba ansar Allah yogera era Abu Talha Zaid ibn Sahl rajulu min al-ansar era riwaya ya hadith eno bw'ogisoma mu Bukhari bw'ogisoma mu Sahih Bukhari ekulaga nti fa anzala Allahu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku kisso eno yaliwo ku mwami ono n'omukyala Allah kwe yava aya eno nekola ki aya eno nekka okategedde walladhina tabawwa'u ddara wal imana aya bwegamba siwa kiri Sheikh Ahmad walladhina tabawwa'u ddara wal imana min qabla yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار نيتنوري ليمبيرا بأنصار بنو جباي السام بالناوي yuhibbuna man hajara ilayhim bayagalanga nnyo baganda baabwe bano abasengukanga okuva mu bitundu ebirala okujja e Madina era kigambibwa nti embeera eno ey'obwavu obuyitiridde teyali just ku musajja ono yekka eyajjanga enjala emuluma nasanga maka g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agasukka mu 8 nga namwe temulimu ki nasibira maka g'omusajja ng'ekirimu tekimala bakola ki embeera eyo yali komoni okitegeera yali wonna okitegeera w'Oluganda kati mu kubanga eri wonna mu bimu ku byaleeta ebyo nti baali baakatuuka e Madina otherwise bamala okuterera e Madina embeera efaanana obugagga yatuuka nekola ki netandika okulabika mbaka sallallahu alayhi wasallam yasanga Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf yomuku wa sahaba bali abagagga niye musajja muhajir we Makka
kati bwatuuka omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagabanga naga nti gwe genda muganda wo yakusuze ogenda kuboobera ni muganda ogundi kati Abdurrahman ibn Auf omubaka sallallahu alaihi wasallam akha bainahu wa baina Sa'd ibn Rabi'a yamuwa Sa'd ibn Rabi'a e Madina kati ono bwe yatuuka iyo yasanga Sa'd musajja mugagga nga si mwavu nga ina n'abakyala abasuuka kuomu ana ne business zitambula Sa'd omukwano gwe yalaga Abdurrahman gwali mungi yamugaa nti muganda wange nze amaka nyina ameka nyina amaka 2 kakati mbadde nteesa gwe ku maka 2 abakyala abalimu gwonsongereko gwokola ki nze ngenda kumuta gwe omukole ki iddaze bwe ziggwako omutwale kiraba oluganda shekh gwe okisobola shekh kakati gwe nze simanyi wallahi oyinza okuba okisobola naye nyina abakyala bameka gwe beetegereze gwoyagala gwenkola ki gwenkuwa ngenda kumuta iddaze ziggweko omukole ki ne business nyina neno nazo jangu twawuzeemu nkuweeke tundu natakasamu habil munasafa tugabanire wakati olaba mukwano ogwo ati yali tasaaga naye Abdurrahman yabigaana naye gwe tukigezesa kuba gwe sigwe Sa'd ibn Rabi'a ne gwe oyagala okuwa mukyala wo si Abdurrahman ibn Auf fe tuli balala okiraba fe tuli balala ebintu ebyaffe obusiramu bwaffe bulina bwe bwatuuka ne butabuka kati hadithi ene tulaga nti ffe ba Imam Abdallah okwaniriza abantu abeetaavu abajja kuba bakusalama yenna bwagoba okitegeera nti ffe ba Imam omuntu yenna bwajja nyina obwetaavu omanya bumanya nti ono mugenyi wa Allah ze tulina mumalira buki Allahu akbar naye gwe abaddu abajja bamanyi waliwo wembadde bamukalidde munavuga nti musajja gwe wakasiramu kakati guno omulundi gwakumeka oyina we wali n'osiramuka ne tukusondera amakanzu tukusondera ne sente nakati ozogambero osiramuse omusiramu asiramuka omulundi ki musiramu asiramuka omulundi gumu shahada besigadde ku bantu ogijaddada naye oba tosiramuse wasiramuka dda ngono bwazze wannagajinaaniya ayinza okubanga kituufu kyayogera naye kati mmwe mwagubadda babalimbye kwegamba mwabuuka kiraba kakati gwayinza okubeera eyo n'osuza Abdallah n'omugaa nti Abdallah nti abaana bange rondako omu okiraba mukyala wange kola ki kati n'Abdallah naye naga nti eboosaze walhamdulillah seeka Allah akwongere Abdurrahman siwe baali yabi arada alayhi yamugache Abdurrahman namuga nti nedda sebo Allah akwongere Allah ayongere okugaggawaza kumire ne byakuwadde just ndagirirako mu katale nagenda namulaga mu katale n'abasuubuzi mu katale ne bamulaba nga atambulako naye Abdurrahman atandika okusuubula atandika okuyiriba yaddemu okulabikako ng'embeera ekyuse omubaka sallallahu yamusanga aliko akanyiriro namuga nti Abdurrahman ate kiki namuga ya Rasulallah embeera gy'olaba nawasa oba kitegedde sheekh embeera gy'olaba nawasa kiraba maksalama namuga nti bwobanga kituufu wawasa sima Allah kyakkoledde okolereyo abasiraamu ekijjulo niwe kiba kyakaki niwe kiba kyakabuzi awe ba ansar walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi bayagala nnyo baganda abave Makka wa yu'thiruna ala anfusihim bayino kwerekereza okiraba wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu nga omunnamadina bwatunulira owe Makka muhajiru nga Allah ayina byamuwadde tabibaamu nabyo nabwetaavu bwonna tamuyinaako nsaalwa nti ono afaanana bw'ati
sawa ensaalwa y'okuba nti baali babasingako mu ddiini oba ensaalwa y'ebyenfuna tibabakwatibwako nsaalwa kubanga mu ddiini abaava e Makka baali bazito okusinga ku b'e Madiina. Ate ne mu byenfuna ekiseera kyatuuka obusiraamu ne bukola ki? Ne bufuna amataka. Bakasalamu yamala okusengula ba Banu Nadir n'asengula ba Banu Qoinaka ba Banu Qurayda, ettakero lyakola ki? Lyafuuka ly'abasiraamu. Bakasalamu n'ajja okuligaba ng'agabira abaava e Makka batakola ki? Nina abeebuuzaako ba Answari n'ababuuza tukole tutya? Ettaka lino mwe mulisigaze mulime bannammwe mbawenga ku kyokulya, ettaka lino mwenna tubagabanye buli muntu afune. Tuusa lwe baatuuka ku nzikiriziganya nti nedda ya Rasulallah, baganda baffe situbalinaako buki bawe ettaka, kale ffe katusigaze ebyapa naye bo balina eddembe okulima ne balya ne batunda. Segede w'Oluganda kati wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kati sahabi ono Abu Talha Zaid ibn Sahl akubwako ekyokulabirako, kad ajaba Allahu min sani'ikuma bidayfikuma, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asiimye ekikolwa ky'okwerekereza kye mwakoze ne muganda wammwe ekiro ekyakeesezza leero, okuba nti mwasazeewo okusula enjala n'abaana bammwe mbasuze eki? Enjala. Omugenyi wa Allah, omugenyi w'omubaka wa Allah w'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam abeerenga afuna ekyokulya. Qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, imaamu ono bwe yannyonnyola hadithi eno mu Fathil Bari yagamba nti ajaba Allahu wa dahika Allahu min sani'ikuma ta'birun majaziyun. Kuba hadithi eno mu riwaya zaayo ezimu egamba nti omubaka yabagamba nti Allah yasese. Allah yakoze eki? Yasese. Danega nti ajaba yasiimye. Kati ekigambo Allah kuseka nti Allah yakoze eki? Yasese. Kirabikanga mu hadithi tuyinza obutakitegeera. Kati Ibn Hajar yagamba nti hadha ta'birun majaziyun, okumulimi olwarabu kuba kugereesa. Kugereesa ekigendererwa mu kuseka kitegeeza nti Allah yasiimye. Allah yakoze eki? Sheikh Golaba otya? Kusiima. Ate Sheikh Ahmad Allah yewunyiza. Ajaba. Ajaba bimaana radiya. Naye ekigambo dahika Imaamu alaba nti la yajuzu fi haqqi Allahi tabaraka wa ta'ala, tikisaanidde kugamba Allah nti akoze eki? Ebigambo ebyo Imaamu Ibn Uthaymin nannyini ekitabo kino tebyamusanyusa. Yagamba titusobola kukkiriza kigambo kuseka ne tukiga nti Allah taseka, ate ye ng'agambye akola ki? Allah agambye akola ki? Nabbi agambye nti Allah yasese, ate Ibn Hajar yaga Allah tiyakoze eki? Allah taseka, kubanga okuseka ebyo bikolo byaffe abajiga fe abakendeevu, fe tukola ki? Fe tuseka. Era buli muntu alina byakola ng'aseka. Waliwo aseka n'akuba mu ngalo, waliwo aseka n'awanika emikono, waliwo aseka n'atuula wansi. Buli muntu alina byakola ki? Ebyo bikolo byaffe byabakendeevu, byabajega. Okiraba? Ibn Hajar yaga nti Allah takola ki? Allah taseka. Wabula ekigambo kino kikozesebwa oba kiyinza okuba kyakozesebwa majazan, kugereesa, kuba olulimi olwala bulimu okukola ki? Ng'Oluganda ennimi zonna zirimu okubayita okugereesa. Ebigambo ebyo tebyasanyusa Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala.
naga nti omubaka agambye Allah akola ki asika okiraba Allah yeewuunya kati ate ssebo lwaki gwe otugamba nti Allah tasika yasiima kuba ekyokusiima kiri mu mannya ge mu bitendo bye okiraba naga nti ekituufu Ibn Uthaymin yagamba ekituufu nuthbitu ala Allahi ma athbatahu Allah ala nafsihi wa ma athbatahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam tunyweza ekyo Allah kye yenywezako Allah kye yagamba nti akikola ne yeetenda nakyo tukinyweza n'omubaka wa Allah kyatugambye nti kino Allah akikola nakyo tukola ki ne tukinyweza Allah aseka nti ye Allah aseka Ibn Uthaymin ye bwagamba naye okuseka kwe si kwe kuseka kwaffe bwe tubanga tufumiitiriza kuseka kwa Allah tabaraka wa taala tetukuba bifaananyi ebyaffe abaseka ne tukuba mu ngalo ne tusitula amagulu n'okuwanika n'otuula wansi ne weepulungula kati bwe tuba kagenda amaziga okiraba bwe tubanga twogera kuseka kwa Allah Ibn Uthaymin kyatugamba nti aseka naye okuseka kwe Allah si kwe kuseka kwaffe duna tashbihi wala tamthili situgamba nti aseka bwati wabula aseka Allah okuseka okumugwanidde Allah nze mukulaba okwanga ebigambo bino baddu ba Allah ndabanga ku nkubiro byonna bikola ki bifaanagana ono yajjawo kino n'ateekawo ekimugwanidde Allah tabaraka wa taala ate ono ye n'akinyweza naye n'akijja ku makulu agamanyikiddwa n'akyambaza amakulu amaki n'akyambaza amakulu amalala then ekirala tutunulira hadithi eno baddu ba Allah nga tunoonyamu ihtimam annabiyu sallallahu alayhi wasallama bishuuni ashabi ngeri kyomubaka sallallahu alayhi wasallama gyeyafangayo ku basahaba ngeri gyeyafangayo musajja azze enjala ennuma kiraba mbaka n'atasirika n'atatuula tabugendako wano gundi genda ombuulizeeko ani genda ombuulizeeko gundi tayina nti genda ewa gundi ne gundi takola ki afuddeyo sallallahu alayhi wasallam okugonjoola ekizibu kya sahabi ono naffe bwe tuteekeddwa okuba bayimamu baffe bwe mutyo bwe muteekeddwa okuba omuddu bw'abazze nga bwetaavu leka kumwekkaanya kubanga ekifo wootudde awo mbaka sallallahu alayhi wasallam awo yatuulanga leka kumwekkaanya ate agenza okujja gy'oli ngera bwe yali enkola y'abasahaba agenda okutuuka okuvaamu ekigambo ddala kituufu ng'ali ku kisenge takyalina waakulaga kakati bw'atajja eri basiraamu banne oyagala kumugoberawa alagewa kubanga akimanyi mwe mwategeera obulungi obuli mu kuliisa omuyala mwe mwategeera obulungi obuli mu kuddaabiriza ali mu buzibu mwe mwategeera obulungi obuli mu kukwasizaako almuwaasa mwe mwabitegeera kakati oyagala jje mumugobe ddaani mbaka sallallahu alayhi wasallam tulaba mu hadithi eno nti afuddeyo nnyo okulabika nti sahabi ono ekizibu kye kikola ki kigonjola era ku nkomerero abataali abaali balala naye omugenyi w'omubaka wa Allah yakola ki yalya kategedde baddu ba Allah ekyokubiri sahabi ono okutuuka okwasanguza ekigambo kino laisa min babil mas'alati almanhiyu anha kino tekigwa mu muteeko gw'okusaba ogwagaanibwa kuba twagwogerako wali omuteeko gw'okusaba ogwagaanibwa kino tekikola ki singa kyali tekikkirizibwa era kino omubaka sallama tiyali kirese kuyitawo omuntu ono yasaba kubanga atuuse mu mbeera ya bwetaavu obuyitiridde sitwalaba hadith ya Qabis ibn Makhariq radiyallahu ta'ala anhu laka gwe yagaa nti la tahillu almas'alata illa li ihda thalathin kiraba rajulu tahammala himalatan fahallat lahu almas'alata hatta yusibuha muntu akoze omulimu mu ddiini n'ayagala
kyataddemu akijjemu rajulun hasalat lahu faqatun omuntu nalumbibwa obwavu obuyitiridde fatahillu lahu almas'alata nakkirizibwa okusaba hatta yusiba qiwama min alaishi okutuusa lwafuna ekisobola omukola ki era hadithi eno yakomaawo omusajja ono olwafuna ekyokulya kwolwo teraga nti yakomawo naga ya rasulallah binadde sikoze eki binalidde enjala ezeemu nekola ki enjala ezeemu nennuma awo ebyakola ki awo ebyakoma okiraba muntu abadde alina ssente abadde alina omulimo naye omulimu negukola ki negugwawo akkirizibwa okusaba afune akamubeezaawo nga bwanoonya omuki bwanoonya omulimu kati si kibi omuntu okuvaayo eri basiraamu banne omulundi ogumu okiraba obwetaavu oba omulundi ogumu oba ebiri naga abasiraamu nyina ekizibu si kibi la yudhammu situmuvumirira oba situkivumirira kyakoze wabula tukivumirira ddi singa tukizuula nti zembeera ze okiraba agufudde mulimo awo tuvaayo netumugaa nti nedda kyokola si kirungi era omusajja gwembanyumirizaako kyekibaddewo ga nti musiraamu kati embeera eno olabika esussewo omulamuzi ku muzikiti obe ngaosiramuse nosiramukira ku guno n'oguvaako n'ogenda osiramukira ku gw'omukisenyi ne bakuwa amakanzu n'ovaayo n'ogenda kiraba oluganda tumulabula nti nedda naye omuntu wajja nga alina obwetaavu baddu ba Allah muntu tomulabangako ogezaako okulaba nti olina kyokola ki ono tunuulira ekyokuyiga ekirala nti mwattu lam yakun fi buyutaati nabiyi sallallahu alaihi wasallama ta'amun okuba nti mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallama temwali mmere ekintu kino abaddu abamu baagala okukigaana nti tekyaliwo ku lw'obuyitirivu ku lw'ekitiibwa ekimuweebwa sallallahu alaihi wasallam nti ayinza atya okuba nga mu maka ge temukola ki naye kino kyaliwo era ahadithi ezoogera ku mbeera eno baddu ba Allah ahadithi sahiha ahadithi ntuufu naye kyaliwo mu ntandikwa nga bakatuukawa nga bakatuuka e Madiina embeera ekyali ki mbi ekyokubiri nti omubaka sallallahu alaihi wasallam obulamu obwe yabwagala obulamu bw'okulya olwaleero n'atafuna kyakulya ddi ntya obulamu obwe yabwagala sallallahu alaihi wasallam takeeranga ntya kusaba Allah nti mpa obugagga okiraba mbenga Madiina ono yenna wange era ne bye yafunanga sallallahu alaihi wasallam yabigabanga ne bikola ki ne biggwaawo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kati baddu Allah kikakafu situkifunamu buzibu bwonna mu kukyogera nti mwattu oluusi mu maka g'omubaka sallama temwalinga ki kyakulya era waliwo hadithi lwakuba nti yo si ntuufu nnyo nga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu afunye amawulire nti omubaka wa Allah enjala emuluma kigambibwa nti baali Khaybar era okugulwawo kwa Khaybari gwali mwaka gwa 6 aho obusiraamu bwali butandise okugaggawala kuba Khaybari agali malimiro nga gabbeeyi obusiraamu bwali butandise okuba obugagga naye nga tibannagulawo Khaybari bali mutwalo wa Khaybari n'amanya nti omubaka wa Allah enjala ekola ki emuluma Ali ibn Abi Talib yafuluma yagenda anoonye omulimu agukole afunemu ekyokulya akireetera omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam bwe yafuluma yagenda yagwa ku nnimiro ya musajja mu Yudaaya musajja mu Yudaaya n'amuwa omulimu gwa kukima amazzi nga bwafukirira eyo nsi ya nsozi genda okima amazzi neggalane nga bwositula bwoyambuka bwokola ki bwofukirira endagaano nga buli ggalane y'amazzi amuwa entende emu entende eba teyenkana lugalo luno radiyallahu ta'ala anhu n'akima amazzi n'afukirira ennimiro y'omu Yudaaya okutuusa bwe yawulira nga akoze eki
kusawo yawuliranga akooye yagenda okubalamu nga yakakime galani 17 naye anyume n'atugamba nti omusajja yankolera ekyebbeeyi yampa olusero nanga nti okime bimeka nti 17 londamu naga nti kyeva nnondamu 17 min ajwa almadina nino obutendere bayita ajwa ko tekaba kawanvu kaba kampimpi naye kalungi nnyo kaliko njigirizayo mbaka Muhammad sallama kaba katende kaki kalungi kyava alonda obutende 17 era olwabukwata bwati kyava dduka ogenda eri omubaka wa Allah mbaka olwamulaba sallallahu alaihi wasallam namubuuza nti ate Abul Hasan ate kiki kyekikuleesa embiro namugamba nti alimtu ma bika min alkhasasati ya Rasulallah nakitegeddeko nti enjala ekuluma fakharajtu altamisu amalan nenfuluma nengena nenoonya omulimo ngufunemu ki ngufunemu ekyokulya era kyekino kyendeese olabye embeera bwe yali efaanana kyekino kyenkoze eki omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asiima kikola kya Aliyu na era namukakasa nti kino kyokoze okikoze hubban lillahi wa rasulihi okikoze kwagala Allah na muki namugamba naye wenyweze obwavu bugenda kuluma hadithi eno bwegamba obwavu bugenda kukola ki obwavu bugenda kukuluma inna alfaqra asra'u ila man ahabbani min aljiryati ila muntaha wa min as-sayri ila muntaha nti omuntu ayagala omubaka wa Allah mu butuufu bw'okumwagala obwavu bumwanguyirwa nnyo budduka speedi okumukwata okusinga mukoka ava mu lusozi ngadduka okudda mu mpompogoma naye kigambibwa kuba waliwo abaanafuya hadithi eno olw'amakulu ago naye kigambibwa kyali ategeeza nti bw'obanga ddala kituufu olina okwagala okutuufu ku mubaka wa Allah olina okubeera omugumiikirize nnyo kyekitegeeza fa'aid kwatajja mu hadithi endala fa'aid lilfaqri tijfafa amakulu asabru kinaya ani sabru beera muntu mugumiikiriza nnyo bw'obanga oyagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalegeresa baddu ba Allah kati katugeze ekyokulabirako Ali ayina famire ye kakati buli ayina okulabira neyo omubaka Muhammadin tubetaga bugumiikiriza obwo okuba nti akola ebisanyusa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate naye ayina ki ayina famire kale kwenyweza kyenjagadde mu kino nti embeera y'obwetaavu n'obwavu situgigaana embeera eyo baddu ba Allah yaliwo okusingira ddala ku ntandikwa y'e Madiina emyaka egisooka mu Madiina gyalimu obwavu obuyitiridde kisa ya sahabi eyali omubaka salama gwe yawa omukyala ng'asomye Qur'an eyo nayo kisa ekola ki qissatun thabitatun ala rasulillah sajja yayimukanga ayagala kuwasa naye nga tayina kyabugagga mu bulamu bwe okuleka enkutu gyakoze eki enkutu gyayambadde tabba omukyala baako kyomuwa kale genda ddayeekoobeeko kyonoonya nga tewakola ki naye nga hubbu okwagala kwalina laavu gyayina tegambika bakusalama nabuuza Qur'an oyina kinamugamba nkutadde kati obwavu obwo bwakola ki naye obusiraamu bwamala ne bugaggawala ba Uthman ibn Affan bizinesi zaabwe ne ziddamu ne zikola ki ne ziyimirira ne babeera abasuubuzi bakulu ne baddayo Shaami kiraba oluganda kati tekibamenya nnyo ekyokugamba nti abantu banyiiga bwe tugamba nti omubaka sallama makage temwali ki temwali kyakulya nedda embeera eyo baddu ba Allah ntuufu okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti yaliwo n'ebigambo ebyo baddu ba Allah hadithi eno tugimalirize nga ebigambo bya Ibn al-Qayyim bino we bitambula agamba omumanyi ono nti law sawati dunya janaha ba'udatin lam yasqa minha ar-rabbu dhal kufrani aga nti
kyekimu hadithi eno oba embeera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba gye bawangaliramu kabonero akalaga nti singa edduniya yali ya bbeeyi okwenkana ekiwawaatiro ky'ensiri lam yasqa alkafiru minha lam yasqa arrabbu minha dhal kufrani Allah tiyalinywesezza mukaafu ku mugongo gwa duniya kuno lwendo lw'amazzi oba kategerekese tisinga edduniya eno yali ya bbeeyi maaso ga Allah tabaraka wa taala okusinga ekiwawaatiro ky'ensiri omukaafu teyalinyweddemu lwendo lwaki lw'amazzi naye yalayisi nnyo maaso ga Allah tabaraka wa taala kyova olaba nti ekitonde kyasinga okwagala Allah tabaraka wa taala bima yataallaku bidduniya ebikwatagana n'ensi omubaka salama talina kyakolaki talina kyalina Allah talina kyamuwadde edduniya agiwadde balala abakaafu Allah bakoze eki lwaki bagiwadde kubanga si ya bbeeyi ewuwe talina kyezitowa wa Allah tabaraka wa taala tezitowa yadde okusinga ekiwawaatiro kyaki kyensiri singa yali nzito singa yali ya bbeeyi abo abakaafu tebaali ginyweddemu lwendo lwaki naye obwekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagibawa ate ne bagikwata kiraba naye lunaku lw'enkomerero wetujja okulabira obwekitiibwa Allah tabaraka wa taala byasuubiza abaddu abalongoofu n'ebigambo ebyo baddu ba Allah nsaba ayaziina insha Allah tumalirize ne ka programu kano akasigadde kali mu point singa 2 barakallahu fikum لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الصلاة محمد رسول الله بسم الله إمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى kumulyango guno ogwa al-ithar okwerekereza nga waliwo obwetaavu obususse yagamba nti al-itharu thalatha oba thalathatu anwaa okwerekereza kulimu emirundi esatu yaga nti hunaka itharu mamnua waliwo okwerekereza okwerekereza okutakkirizibwa n'akunyonnyola
naga nti okwerekereza okwo kwe kulekera munno ekintu ekikakatako kukikola gwe ainan nga kikakata ku gwe. Kategedde olowooza nga ki? Ogeza nga ki esewo? Okusaala. Esswala ekkakatako ainan naye okugisala tekavuddeyo bulungi, wabula kyoyinza okumanya nti oyinza okuba olina amazzi ng'olina liita y'amazzi ebikopo bimeka nga gamala gwe wuzu okusaala esswala ey'obuwaze, okusaala dhuhuri oba asuri, gamala gwe. Kati nojja ogamba nti uthiru hadha almiyaha ala nafsi, kaneerekereza amazzi gano nga waani? Nga we muganda wange yaba agafunyisa ki? Si ganywa, ogafunyisa ki? Fahadha itharu mamnua. Okwo okwerekeza tekukola ki? Tekukkirizibwa, kubanga weerekereza ekikola ki? Ekikakatako. Kategerekesa baddu ba Allah. Then waliwo al-ithar al-makruh. Al-itharu al-makruh. Itharu makruhu kwe kwerekereza ekintu nga kirimu empeera ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Okwerekereza okwo waliwo abamanyi bakugaana, nakubeerako ekyokulabirako nti Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yalinga mu bintu byakyawa ye muntu okuva ku layini esooka na kifo kye n'akiwa omuntu omulala. Itharan naga mukadde wange tafaddal, kiraba kanti kazi asalira kya ku layini ey'okubiri, mukulu wa twala asalira kya ku layini ey'okusatu, novaawo yakola ki? Naye empeera eziri mu lunyiriri olusooka nnyingi, naawe ozikola ki? Naawe ozeetaaga. Fala itharun fil mustahabbat, bintu ebisinga eri mustahabbat abamanyi bakola ki? Bagamba nti tetubirinaako kwerekereza ebintu ebirimu empeera, tululunkana buki? Naye abamanyi abamu bakkiriza ne baga nti wabanga oli sultaanu, mukulembeze, obukulembeze obw'amaanyi, oba imaamu oba alimun, osobola okukola ki? Naye nga abamanyi abamu bakikola ki? Bakigaana, okuleka nga waliwo amaslaha. Kati then waliwo ne al-ithar al-mubah. Okiraba? Al-ithar al-mubah kwe kubanga waliwo ensonga, waliwo emmere. Okiraba? Okwerekereza kukkirizibwa ng'okubadde mu hadith, waliwo mmere naawe oyagala okukola ki? Naye ne weerekereza n'ogiwaakuliraanye, otuuse ku mbaga ku mukolo nga waliwo akatebe abantu abayimiridde bali basatu. Okiraba? Oba waliwo ayimiridde n'oga nti anze kankole ki? Kanyimirire, n'omuwaaka ki? N'omuwa akatebe. Fahadha itharu mubah. Ebyo byonna bikola ki? Ebyo byonna bikkirizibwa mwattu okubeera nga obyenyigiramu ku nsonga eyo era ofuna empeera. Kansuubire nti omusomo gwaffe gubadde mwanjulukufu, mwasigaddemu hadithi ng'emu bbiri, tujja kuba insha Allahu ta'ala tuziraba, naye eno yo tugijjewo. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam ng'eva kwa Abi Hurayra, ta'amul ithnaini kafi thalatha, baka agamba timwattu bw'obanga n'emmere ng'ebadde y'abantu babiri, bw'oba osazeewo okwerekereza esobola okubamala nga muli bameka? Nga muli basatu. Wa ta'abu thalathati kafi al-arba'a, bwe muba basatu musobola okunyigawo ow'okumeka? Musobola okunyigawo ow'okuna. Bigambo bikulu nnyo okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kuleka nga waliwo alina kyabuuza, bw'aba tewali insha Allahu ta'ala tugende mu ssala. Esebo. Alaikum salam. Alayhi salatu wassalam. Aberimbise mugamba tuleeta tubasengejja tutya kubanga nga bugambye nti bunaanyizibwa bwamwe baimaamu oba omutwali awo, naye kati abantu tugenda bamanya tutya, kubanga ababiri bangi ddala ngira bwayogedde kati tulabeka twavu
n'omutuufu ajja ng'alina obwetaavu obutuufu ng'abulina n'ekizibu omusunsulamu. N'ekyokubiri nti kale oba twandirabye okubanga tulinamu ku mpisa, kubanga omuntu omutuufu asobola okubuuza abateekeddwa okutuukirira. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ndowooza singa aba alifidde bateekeddwa okutuukirira, osanga tuyinza okufuna omutuufu, naye kateseeka baffe bangi tugenda kubaabula tujja kubalina obwetaavu okuwajja. Alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Kakati kino okwawula omutuufu mu basaba n'atali muki n'atali mutuufu, situsobola kuggala mulyango guno baddu ba Allah, kubanga Allah yaguggula mulyango okuba nti omuntu azze mwetaavu yeetaaga okukola ki, situyinza kuguggala. Allah yagukola ki? Allah yaguggula. Era ennyumba ng'emizikiti gino sebo imaamu omuzikiti guno teguba gugwo naye guba guli ku ttaka lyo. Kasemala okubanga nnyumba ya Allah abantu bayingira balina ebyetaavu ebyaki, ebyetaaga ebyenjawulo. Omuntu azze falhamdulillah akole ki? Ajje ayingire, bw'abanga yeetaaga kuyambibwa ayambibwe. Kati kino ekyokugamba nti tukikole tutya, ekyo kiri gye muli. Waliwo emizikiti nga girina sitowa ebeeramu ebintu. Kati musinga mukkiriza ne muleetanga engoye zammwe ze mumaze okwambalamu nga temukyazeetaaga, ne muzireeta ewa Sheikh Abdallah Imam n'abeera nazo mu sitowa. Ayinza okulaba omusiraamu wano nga kituufu engoye zaalimu tezituukisa swala, kiraba ayambadde damage n'aga nti amusiraamu jangu waliyo ebirungi eno jangu okeberemu, kiraba ayingira n'afuna kyakoze eki. Abamu muli balimi, osobola okubanga zakaya eri mu kasooli, nojja oleeta kasooli n'omuleeta ewa imaamu n'omugaa seeka kasooli wange ono gw'omanyi, oba omukuba buwunga oba omulekerayo mu kasooli, osobola okufuna omuki. Kati abantu abo ne bamanya nti ebintu ebyo bibaawo ku muzikiti, otuukira waani? Otuukira wa imaamu. Bwe biba nga tebisobose essente nimugaa nti imaamu ayinawo abeerawo n'akantu mu ofiisi ye mubeeramu akaki akantu wafuna omuntu nga mwetaavu asobola okukwatako n'akola ki. Kati kino mukirekera imaamu ye n'ageraageranya, yamanyi waliwo azze nga mulema, waliwo azze nga alina ekiwundu kitirika musaayi, kiraba naawe okiraba musajja yuno azze atonnya, kiraba musajja ajja yeewalula, nga naye amulaba, kiraba. Kati nemukirekera imaamu mu mbeera bwetyo. Naye ekyobulimba experience yange ndaga nti gw'otasobodde kakasa bwetaavu bwe omuwa omukisa ye n'abweyogerera. Kati abaliwo abawulidde abasiraamu bo ne bakola ki? Si ne basalawo buli muntu n'amulaba mu ngeri ye, okiraba. Banne salaamu alaikum wa rahmatullah, ndi muki? Ndi mwetaavu, nina ekizibu kino nakyo kino. Ga nti omusiraamu awulidde ekizibu kinti kati tuula wali, alina kyalina akikole ki? Naye bo bajja ne batukozesa ensobi. Kati ng'oyo gwe mbanyumiriza azze amatiza imaamu nsiramuse, okiraba. Naye muffe baagamba ate walimu abamumanyi titwamulabako ne ku muzikiti gw'egindi era nga asiramuka, okiraba. Kati gwe imaamu obutagwa mu nsobi gwe muleka ajje yeeyogerera ekiki ekizibu kye akigamba abantu. Toyinza kuziiza muntu agenda kuyamba muntu nti ono nedda akulimba n'enkyajja kudda, awo mulekera omukisa. Omulyango ogwo Allah yaguggula. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yuno kana la yaruddu sa'ilan, nga tazzaayo muntu yenna akola ki? Asaba azze nga mwetaavu, mbaka teyamuzzangayo. Kale situyinza bagoba mizikiti, wabula tungere kusoma tumanye obusiraamu bwaffe kyebukola ki, kyebugamba. Tibannanga okusaba si mulimo, kyofunye mu kusaba Allah tagenda kuteeramu mukisa. Bw'aba mwana tajja kubikwata byasoma, kiraba oluganda bye tulina okubasomesa ebyo. Bye tulina okubasomesa. Naye abasaba ne ku haramu e Makka gye bali, wallahi esewo. Assalamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullah. Seka njemba pensa kutangaza mfula swahaba ono muyagenda ne swahaba obi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam natuuka ewaka ng'ekyokulya ekirimu kimala yeyekka.
kikola kike yakola okulaba nga omukulu olwo gwagenze naye bwe byatuuka mu nsonga y'okulya okulaba nga naye bamutegeezezza nti no bali wenjagala okutangaza. Barakallahu fiik. Sekona alese point nkulu nnyo. Abaddu abasinga bw'oyamba omuntu oba oyagala omubuulire buli kamu akakukwatako mu mbeera waakoze eki ti wallahi sheekh ojjukira emitwalo 2 gye ndakuwadde eggulu wallahi nasangibwa gye nnina nkulayirira Allah kiraba mitwalo 2 gye ndakuwadde nkulayirira Allah nabadde siina mirala nini nsalo nenga kanjikuwe muganda wange Allah akole ki Allah akumalire okiraba kati sahabi ono teyayagala kulaga wano wewadde ekyama ombaka kyaga nti kad ajaba Allahu min sani'ikuma. Sahabi ono teyayagala kulaga mugenyi we nti wano wozze ekyokulya kyolidde kyekibadde makamu agamawulire teyayagala gamugamba era teyayagala agategeere la min qarib wala min ba'id. Hadithi egamba nti yannyonnyola omukyala firimu bwegenda okukola ki firimu bwegenda okutambula omugenyi ono aleme kutegeera kiri mu maka gaffe okiraba sooka obuzeebuza abaana sawa y'okulya ekyeggulo olabike ng'okola ki nga beebaka bw'omala okubeebaka kati gwe jangu ozikiza ettala ogenda gizikiza otya jangu weefuula agikanika yani ebenga efudde egaana okutereera. Barakallahu fiik. Kati ezikirira eddala kati bwezikirira ddala ffe tugenda kunyeenya ennimi ng'abakola ki ng'abalya naye alowooze nti ki alowooze ffenna tukola ki naye ng'essuwaani mu maka erimu ki erimu eyo awo wokka seeka weewaakola enjawulo awo wokka weewaakola enjawulo baddu ba Allah. Ate eddiini eno bwe tumala okuyimirizaawo esswala 5 baddu ba Allah n'emirimu egy'obuwaze ebintu bye tulaba ng'ebitono ebyo bye bikola enjawulo mu ddiini yaffe. Kati oyo teyalitegeerekese naye okusitulwa kwe embeera zonna amawulire g'okutuuka mu maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abasahaba bonna okumutegeera kyajja lwakantu kaki akatukoyisa akatono ako sheekh mu kiro kimu kyokka kiraba oluganda naye baddu Allah mirundi emeka Ajisiraj ng'oyina ku nsawo y'essaati wano emitwalo 5 naye n'owuliranga n'alabika ntya nga ngambye Sheikh Abdallah tingenda wa hajjati kulya kya misana jangu tugende ffenna naye nga wallahi kyankumyezi ng'okisobola kiraba Sheikh osobola okukwata omuddu ku mukono ne mugenda mwenna Sheikh ne mulya mwenna ekyemisana nga mu nsawo yo zibaddemu naye gwe omanyi kyoba omukoledde obuntu obutono obwo bwe bukola enjawulo mu ddiini yaffe baddu ba Allah era waalibadde muddu wa Allah olinayo omulimu ogufaanana bwe gutyo nga tewali agumanyi nga bw'olina ebikolwa ebikyamu by'obissa okumala ebbanga nga tiryabikola ki tiryabimanyi waalibadde olinayo ogwo omulimu ogwo omutono ogwo nga tewali agukola ki nga tewali agumanyi. Baddu Allah kikulu nnyo waliwo hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam etugamba nti wabda biman ta'ulu muntu waba osaddaka tandikira kuba okola ki tandikira kuba olabirira. Sahabi ono yeebasa abaana basule ki basule enjala n'atandikira ku muki okategedde so nga hadithi eri omubaka yatukubiriza nti bw'oba owaayo tandikira kubaaki yani omuntu asobola nti kati sahabi ono yakolamu ensobi toyinza kusuza baana njala okiraba olw'omusajja ono omuki omugenyi bali abaana b'olinako empeera ennyingi bamanyi bashubuhu hadisi ziraga nti bwe kibanga kizze bishakilin arid kya lunaku lumu kya kiro kimu okiraba omwana ono kituufu enjala eyinza okuba emuluma babadde asuubira okulya ekyeggulo naye yalidde ekyemisana asobola okutuuka ku kyenkya okitegedde naye omusajja yuno nakummeka talina kyakulya
bano basobola okwebaka naffe twalidde ekyemisana naffe tusobola okukola ki ye kaakole ki kati ishkali togifuna mu hadith nti lwaki teyawa baana b'emmere n'asalawo giwa omugenyi kiraba mbeera ya lunaku lumu ya kiro kimu basobola okugumiikiriza ate bagumiikiriza ku makya bajja kufuna ekyaki bajja kufuna ekyokulya kati baddu ba Allah embeera eno nefaanana bwetyo kansubire ndowooza nti biweddeyo esebo naye babul ithar wal muwasa baddu ba Allah embeera eno eya al ithar wal muwasa tuteekeddwa okubanga tugifaako nnyo byebimu kubikola eddiini omusiraamu okulumirwa musiraamu munne esebo alaikum salaam ndaba hadithi ebeere omusajja yambala ennaku ssatu atasiiba olusi naye wano mugamala lunaku lumulala haziikire wayeba walijjawo tetuba abantu owata munene nnyo wakati waffe okusoma eddiini kubanga omusajja amaze ennaku ssatu tasiiba oluse ennaku ssatu sigeza olumu muwata munene okusoma eddiini muwata okulisa idi yamweyomuwakakiriza nammwe ne saidi yammwe omuwaatu ogwo mwetaaga okubanga mweddaabiriza ba Allah si waffe yokka kyoyogedde ekituufu basahaba bo bwe yasijjanga okusaba kituufu yayinanga obuki obwetaavu era hadisi zetuze tulabako mu mbeera z'okusaba n'obutekkusa hadisi zonna mubaka yajja atuyigiriza ddi lw'osaba okiraba Abu Sa'id al-Khudri mubaka yamuzzaayo n'amugamba nti mmwe muli bulungi muli yaddeyaddeko mbaka yamuzzaayo era bwe yatuuka kana mugamba nti mbaka wa Allah ngambye nti man yasta'fif ya'ifahu Allah mbaka atugambye tukole ki omukyala n'agamba nti wamma kituufu ffe tulina n'eŋŋamiya tuli bagagga sigenda kuddamu kusaba okitegere oluganda naye kati oyinza okudda eka n'osanga omukyala n'amala ewiiki takubuuza ng'omanye ensonga yasaba emitwalo 2 n'otagikola ki naye omanyi gyali gyaki baafidde ya mwana baafidde ya mwana mitwalo ameka n'omunnyonnyola n'agaana obbitegeera wiiki namba akutunuulira butunuulizi takuddamu ekiraba kakati yembeera y'abasiraamu gye tukola ki embeera y'abasiraamu gye tulimu siraamu ali mu kusaba alina essimu yakakadde simu gyakwata yakakadde naye ng'asaba asabiriza n'asaba olwalo n'asaba n'enkya kiri abaddu ba Allah kati sheekh kyagaa nti musajja riwayati za hadisi ziraga nti Thabit ibn Qais yali amaze ennaku 3 ng'asiiba naye nga mu kusibuka tafuna kyaki tafuna kyakulya n'agumiikiriza n'afuna n'atafuna funa n'atakola ki atafuna kutuusa luyalabanga embeera ekoze eki mbeera esusse naye nga tulabe nti embeera eyo baddu ba Allah yali common yali teri kuye yekka lwakuba nti ye bwe yajjira akaseera ako ku saidi y'ekikoze eki ye ku saidi y'ekisusse naye tusaba ekitiibwa Allah abantu abo atuwe okubaagala mu kubaagala tuyinza okuzuukira nabo yawmal qiyama niwe tuli basi tukoze emirimu gituuka gyabwe kuba baddu ba Allah eyo eddiini gye yakola ki eyo eddiini yaffe baddu ba Allah gye yava tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusaasire asaasire ne baganda baffe abatukulembedde mu lugendo lwa akhira tumusaba Allah tabaraka wa taala abateere ebitangaala mu kabuli zaabwe bwe balongoosa abongere obulungi ne bwe basobya abeere nga abawa ebisonyiwo tumusaba Allah ekitiibwa atulongoose empisa atulungamya eri empisa ezisinga okubeera ennungi kikakafu nti tewali asobola kutulungamya eri empisa ennungi okuleka ye Allah tumusaba ekitiibwa Allah nga tumuloopera nannyina alusu y'ekitiibwa timuffe mulimu abeetaavu Allah mulimu abaavu Allah mulimu abalina amabanja mulimu abalwadde tumusaba ekitiibwa Allah tugende okuva mu kifo kino nga buli alina ekizibu Allah muwadde obufulumiro ku kyo abeere nga amusinzaawo tali kweraliikirira yadde okutya tumusaba Allah ekitiibwa atulongooseze abaana baffe tulongooseze bakyala baffe tulongooseze mikwano gyaffe atuwe mikwano emirungi Allah egitujjukiza emirimu gye n'egitujjukiza akhira
tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atuwe obulungi obuli mu kiro kino atwewaze n'obubi obuyinza okukibaamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.